Nanga bakusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonya omwana siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira obutabanguko mu maka kintu kyamaanyi ddala era nga olw'okuba abantu abamu basirika busirisi mu butuufu oyinza obutakitegeera nti kizibu kyamaanyi maka mangi gasasise olw'okuba nti wagenda wabeerawo obutategeeragana wakati w'abazadde oba wakati wa maama ne taata kubanga tukimanyi be bantu abatwala family naye nga olunaku olwaleero njagala otuule owulirize bulungi nnyo otegeere oba omanye nti ebizibu by'olina gwe nga ggwe oyinza okuba okyakabya kajanja ng'ate waliwo abalina ebikola ki ebisingako ate gwe atabirina ddala weebaze Katonda kubanga ye aba akikoledde ababiina nabo tebalina kibi kye baamukola okuba nti bali mubeera bwekyo kwaniriza nnyo program eno ebintu bizibu nze nasalilirya tulisaize eno Kirombe Lugazi Luzira ntuuse nno nga ndina omukyala Florence nga agenda kuba agabanako naffe emboozi ye program jukira eyitibwa ebintu bizibu so tubisuubira kuba nti ate byangu agenda kuba tubuulira nsoose ngamba obutabanguko mu maka byebintu ebimu ku ebyo bye tugenda okuba nga twogerako kiki ekimutawaanyiza kiki ekya going wrong kiki kyatasobola ye ng'omukyala biki ebyo byakoze okusobola kubanga ffe abakyala tukola nnyo okulaba nti amaka gabeerawo naye oluusi ne bitulema kale no nkusaba oneyungeko tulaba omukyala ono Florence then tugende ate mu mboozi ye maama nsanyusa okulaba ogamba otya eno siri bulungi olw'embeera erinnya lye erisoose linnemye nze Namasinga Florence omukyala Namasinga Florence okay tulogedde ku butabanguko abantu baagala okumanya olwekyo omukyala ono ali mu program olunaku olwaleero nze ndi mu pulogulaamu eno nga neekubira ku mulanga ebbanga lye mmaze n'omwami wange ndaba kati embeera weetuuse enemeredde nasooka n'embeera n'omwami wange nendeeta sisita wange asobole okunkolerako sisita wange n'ayagala omwami nemugamba nti ng'okoze bubi ng'omwana wange agudde mu mazzi bwe yagwa mu mazzi ne ngenda okumuziika nasanga ayagadde ani sisita wange kati bwe namugambako nangamba bw'oba oyagala ndeetera omukyala nemuleetera omukyala naye muleetera omukyala era embeera neebeera ng'era ennyigiriza nensalawo muleetera omukyala asobole okundeka okuleka ani mu sisita wange era sisita wange teyamuleka yatwala mu maaso ng'amwagadde nga ate noono omukyala nkoze eki mumuleetedde nembeerawo neŋŋamba sijja kuva mu baana bange kaŋŋume nenkola edduuka lyange n'alinzijamu n'aliteekamu omukyala tugende mpola waleeta sisita wo waka omwami n'amwagala n'ogamba nti komufunire nansaba nti waakiri oba toyagala njagala sisita wo ndeetera omukyala yakyogera kitegeeza oba bino ebyokusaaga abasajja bebeera nga kitegeeza kubanga era bwe namuleeta singa yali takyagala yandigambye nti omukyala simwagala omutima wagujjawa okuleetera omwami w'omukyala kubanga kati bw'obeera ne sisita wo nga muli mu maka ge gamu naawe nga bw'omanye obujja bw'abakyala gweoyinza okuba tobulina ng'ate oli abulina muba temukolagana nensalawo okumuleetera omukyala oyo watandika otya wamugjawa eyo mwana wange bwe yagwa mu mazzi nembeera enamayinga eyo kiri sayidi y'ebusiya bwe nalaba omuwala nemugamba nti oyagala okufumbira nakkiriza nemugamba nti ngenda kutwala wa bba wange era nemumuleetera bwe ntyo kubanga nali njagala oluganda lube nga lugaana okukola ki okwetemamu
nga njagala wakiri oba muzaddemu omwana omwoyo agende n'oyo nga n'abawaka bamugamba vaayo oleke sisitawo ofune omusajja omulala. Sisita wano gwe waleeta wali omusinga myaka ng'emeka? Bwe nali ndese okubeera naye yanzirirako ddala ku mugongo, nze bwe nate ebbeere ye yalikwata. Wamuleeta wa myaka emeka? Namuleeta mukulu ng'ali mu myaka 18 awo. Wamuleeta mukulu alina emyaka 18. Ebintu bino byagenda mu maaso wabitegera like? Natwala ebbanga kubanga namuleeta yasooka n'afuna omuvubuka n'amuzaala n'amufunyisa olubuto. Bwe yamufunyisa olubuto nze ate nali sibeera kuno nga mbeera Namayingo. Naye ng'omwami abeera wano? Nga ye abeera eno n'ono muganda wange nga mmanyi nti alina omusajja we. Kati era bwe yafuna olubuto lw'omuvubuka oli ate n'afuna olwono nga oli bebi akyalina muto nnyo. N'amutwala bwe najja kuno ali nze naggula bintu mu kikuubo ne bangamba sisita wo yalabika ayagala ani baawo. Obufumbo bwa oli wabuta wakivaako? Ng'era mbulimu era yali antutte eyo. Omwami? Ye Namayingo nga nange ninayo edduuka nvaayo nengula ebintu nenzirayo. Ne mubuuzaako sisita wange ng'omuntu ne mugamba oyagambanga nti nze sobola kwagala bbaawo. Abawaka ne bamugamba tuwulira olugambo naye totabula maka ga munno n'alema. Nze nenzirayo ebusiya kubanga navanga eri nenzijja bwe nvaayo bwe nkomawo nembeerawo. Kati kwe kumuleetera oyo mukyala gwe nkugamba. Mukyala bwe namuleeta ne muleeta wano. Baali basengukawo wano nga yaddusaawo muganda wange nga ngambi takyalinawo ki muganda wange yamuleka. Kati nze bwe namuleeta nera nasanga tewali muki mukyala ne mumuwa nenzirayo. Olwo omukyala n'omuleeta simanyi kale simanyi maze kisobola. Yali asoma na MP7. Muleeta muwala muto? Yali muto. Mpizo bwe bwana tewamulemesa emisomo? Kati era ye yayagala kubanga ne bazadde be waliwo sisita we yali ali n'agamba mutwale. Wamuleeta mutima mulungi? Namuleeta mutima mulungi kubanga nze buli kimu kyonna nze nakimugulira naawe ng'obumanyi ebintu by'ekyalo byali biseera bya 92 awo bwe namuleetera nemugulira olugoye nemugulira engatto nemugulira zino emisipi egyabeerangawo edda egya butterfly. Najja ng'ali malidaadi nnyo najja ow'omwami. Wabikola ajje ng'alabika bulungi omwami asimirewo? Nabikola kubanga yali talina ngoye era nga talina kintu kyonna nga nawe bomanyi ekyalo ate eno Kampala. Omuwala omuleeta omutuusa? Omuwala muleeta ne mutuusa ng'omwami muganga agamba omuganda we yagenda dda nze simanyi na gyali. Jjukira nali ndese abaana ewaka nga bato nga nange nninnya nga nzirayo nga mmanyi beekyawa dda. Maama leero ekiseera nga kumbe yamupangisiza yali yamupangisiza kawempe eyo twagenda okukimanya ng'ayiseewo nga myaka 3. Kati ono ate gwe naleeta yambuulira nti omwami tasulawo agenda nanimba nti amaze baafiiriddwa n'agenda ennaku 3 takomawo. Kati paka abantu bamugamba nti kirabika yaddira mukazi we oli. Gwe mwegye emyaka 3 gye mugamba sisita ye wali nga tumuwuliza? Twali tetumuwuliza ng'era nowakatagendayo. So omwana we wamuleeta omwami n'asiima? Mwami n'amusiima kubanga n'akwebaza? Anneebaza atya nti weebale kundeetera mukyala kubanga sisitawo namulese. Omwami ono okugamba okumunoonyeza omukyala ye yali abakyala tabalaba? Era baasooka baali bamuleeteddeko omukyala. Mukyala bamuleeta bamulimba nti talina mukazi. Nemberako n'omukyala wiikisi nnamba simuvuma sikola ki kubanga yali agambye agenda kuleeta omukyala wa kabbira ye kubanga nze ndi muganda ye musaamya. Kati nange nemuleka. Kati omukyala era wiiki bwe yaggwako najja asula ewange agamba omukyala nti ngenda kusula wange. Mukyala n'agenda ye n'agenda ku mirimu okukola. Bwe yagenda okukola omwami mukyala n'ambuuza mbuwamma oli mukyala okumu? Namugamba ku lwaki ombuuzizza? Nangamba nze bandeese nga ndi mukyala naye
engeri gye nkulabyemu sikulaba nti oba olinamu obuzibu naye ate omwami ekira ŋŋambye nti agenda kusula wo wiiki ekola ki eddako eno kati ne mugamba gwe okifunyemu obuzibu nagamba sikifunyemu buzibu naye nali muwala nga neŋŋamba nti sirifumbirwa wa mujja wange kati era omuwala oyo nali nfumba kyamisana nagenda omutunulatunula nga omuwala simulaba tumubuuzaako omuwala nga taliiwo neŋŋenda wa mulamu wange ne mugamba okumu yabadde aleese omukazi naye mukazi we agenze olw'okuba kino aŋŋambye nti okumu amugambye nti agenda kutandika kusula wange nambuuza kiki ne mugamba ye nti lwaki tubaze n'otubulya nti alina omugole ne mugamba kati ate mbabuulire mmwe mugenda omulabirira ye oli yamuleese ng'era amwagala n'agenda bwe yakomawo omwami ne mugamba omugole yagenze n'agamba oba amuvumye ne mugamba era ne mubulya ensonga nti yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati tina ne boobuuza bannimba tetwamuvumye tina ne bannimba baali tebamanyi nti oba mukyala kubanga twanyanga nze ndi muganda naye olusamya nali ndumanyi nga tunnya mu lusamya ne tubeerawo ne tuseka ne mufumbira amazzi n'anaaba ne mufumbira emmere n'alya nga tewali buzibu era bwe yaddayo ewaabwe bwe yagenda ne ŋŋendako eyo e Busia ne mbeerayo yajja n'andaba n'abeewaabwe bennyini ne bandeetera enkoko n'ekisero ky'akawunga ne baŋŋamba tetukulabangako omwana yatugambye yamulabiridde nga talinaako buzibu naye ye nga ye yagaana okufumba ne mujja we tekyamugjeeyo omuntu ayinza okwebuuza nagamba naye gwe wakwatira omukyala oli okumuleeta omwami we oli omwagala wali tasobola kutulayo n'ogamba naye mwami ddala kiki lwaki tuleeta omukyala omulala mwagala kubanga saayagala mukaluubirize kubanga namufumbirwa nga siri wakkalikyaye ate yagenda okwogera bw'atyo nga nzaddemu abaana bange 3 nga sisobola muleka ng'agamba nti ffe tulina okuwasa kalikya yaffe ng'ate sisobola muleka nzaddemu abaana bange 3 ne mugamba nti tewali buzibu kasi tunaabeera nga tewali abojja munne nga tuli baawamu tewali mutawaana naye ate ye bwe namuleeta yali mubi nnyo era mubi nnyo omukyala gwaleeta mubi mu ngeri mukyala wengambya nti mubi nnyo yansanga nina edduuka lyange n'alitwala naga nti alyagala nendimuwa ne mugamba tewali buzibu nasooka kale omwami yasooka naga nti tulimuwa naye nali ŋŋenze kulaba mwana ku ssomero naye bwe nakomawo omwami yankwata muno n'antuga nga siina musango nga tetwavudde tuteesezza era abantu ne bamukwata okuba waaki omukazi oyagala mutta era olwo nenvaawo nenva mu dduuka ye omukyala n'alibeeramu olunaku olwo towaddira ddala mu dduuka sadda mu dduuka omwami yawa nsonga ki omwami ensonga gyewa yagamba mbu oluddeyo bukati saa 11 wagenze wano entebe ate twali tugenze ku vidi ensonga gyeyawa abanne bagamba neddeyo si nsonga kubanga tabadde na mmotoka ye jaamu kwali biki abantu boogera bingi nebagamba maama wakoledde kino kirabika ono omukyala yasiibye wano teyabadde mutuufu kati olwo embeera egenda ebeetya eyonooneka kuba nava ku dduuka mu 9 embeera neyonooneka bwe navaawo neŋŋendako ewaffe nemalayo omwezi gumu taata naŋŋamba owonye ddayo mu baana bwe nakomawo omwami yakwata ebbaaga yange n'agikasuka eri ng'ate ebintu byange era yali abijje mu nnyumba ng'abitutte eyo emmanga kati gyembeera ng'abijje mu dduuka ng'oli avuddeyo eri gye yali abeera ng'ayingidde mu dduuka yabimu kati nembeera waawo ne bamugamba yii okoze bubi okwata otya ensawo y'omukyala n'ogikasuka ng'alinamu abaana ne mugamba nze wonna wompa nja kubeerawo olw'okukuuma abaana bange taata wange aŋŋambye nkomewo nkuuma abaana sizaala baana ne mbaleka awo ngambwa era nensiibaawo ku lubalaza nga ntudde neŋŋendako wa mulamu wange najja n'amulumba n'amugamba agende eyo emmanga anyonye ku nnyumba eziri eyo kubanga twali twazimba twali tulina amayumba era naawe ku dduuka yali waffe era mulamu oyo yantwala ne tugendayo nagamba mulamu
yingiramu eyo ennyumba nenjingiramu nga tekuli madinisa teekamu bipapula nensulamu olwokuba nti abaana bange bwenagenda okugjayo ebintu byonna yabinnyima yampa masepiki gokka obuliri bwonna n'abitwala n'engoye zange ne bazitwala nenzija nenjala nibange yaliwaawo nga muliraana afe bamuyita taata Leema yeyampa ebipapula nina ebikagomesi zange zino abaana mba akatanda kaabwe n'akabawa abaana nga basula ku katanda nga nze nsula awo ku bipapula. Edduka ebbanga lyewamala ng'okolamu wali kyalinayo kasente kosevinga? Nali nkola nga mmanyi nti bintu by'abaana saakolako nti nina akasente kentadde wano era byabeeranga byaffe nkolera abaana bange naye bwe tuwezaamu nti tugule poloti gundi nti tugule. Omwami yali yateekamu kapito? Omwami yali yagiteekamu kapito. So gwe ng'ofuba okola mufubeko kyemukola kyemutegekera abaana? Kyemutegekera abaana. So ovuddeyo osuze ku bipapula byo? Nsuze ku bipapula byange. Aleesenga koota ya sukaali abaana abamu bonna batutte mu bisulo awo yandekera omwana omu yali jaasi ntandise n'okubeerawo nga gwayitira koota ya sukaali bwetyo nitubeerawo nembeerawo emyaka nga 3 nga awo bwatyo bwatuwa ng'ogenda mu nnimiro nze nennima nensaawo ekitoogo kyange nennima ebikajjo byange bingi Mukama omanyi kyokola nga okaaba akuyamba nebibeera birungi nnyo nga mbitunda bwe ngulayo ebintu byange nenfumba ku Walagi naye yalaba nti nfumbye Walagi n'alaba nti muswazizza omukyala n'agamba nga nti afumba Walagi atuswaza yayingira mu nnyumba gy'ayitasulamu nga nze njisulamu n'abaana n'akwata Walagi wange gwenfumbye yenna n'amuyiwa mu luggya ng'ate mufumbye naye abantu ne bakaaba nnyo ne bagamba omusajja ono omukazi g'obonyaabonya yeekoledde netubeerawo kati yali ayagala okola eki nga yali takwata sente kuwa? Yali ayagala oba musabe bankole ntya simanyi nange wakati awo ensirika netuddamu netufumba nendiramu nenfumba omulala mukyala nampola nangamba maama nkulabidde ebbanga ddene n'omuvubuka oyo yakuleetanga muli bato naye kankuwola ofumbe era nampola nemufumba nemutwala nga ekitintale nga gye mutunda nenkomawo nga batwala kidomola nenkolanga obusente bwange nembukuŋŋaanya biseera ebyo nakwata esente zange nayingira mu nnyumba nazikwata zonna nazikasuka bantu ne bazironda nemugamba sigenda zikwatako ke bazitwale nti kanzisuule zino sente okola biti nze nina sente kati obwo busente bwokola mu Walagi nensirika nembeerawo era mu buzibu obungi ennyo mbeerawo nga nkaluubirizibwa nga toserekewo baana bange omukyala nabalekawo omwezi gumu nga tabawa kyakunywa abakulukulu bano nga waako katoko kasityayi abalala tabawa binakomawo nga buli omu nangamba bambi okomyewo yose n'okomawo mu baana bo abaana nga badde babonyaabonyezebwa netubeerawo nembeerawo natwala emyaka ng'era mbeera nzekka teyatwala emyaka ng'era mbeera nzekka nagenda okulaba nga zze nenfuna olubuto olw'omwana tinayi ndi awo ssaawa nga 6 buto lwansala mulundi gumu ne luvaamu nensigaza oluseke lumu nematwala ensambya nenzirika ne bakaaba twala ensambya ne banzijamu oluseke ne lubeera lumu nembeerawo natwala ebbanga buto lwavaamu yatwala emyaka ndooza nga giweranga 4 nga nze mbeerawo n'abaana bange mbalabirira nkola emirimu gyange era nenzaalayo omwana okumala emyaka 4 nakomawo n'omukkiriza kati ng'omugobe oba onaamugoba taata w'abaana oba tosobola mugoba ng'olwo laavu weeri ekyaliwo era laavu teriwo bwe yajja naawe nga bw'omanyi ayitayo olumu nenfuna olubuto olw'omwana olwo lwennina omulala omulenzi nemuzaala oli mukyala n'awulira bubi nnyo yafunye olubuto ate azadde bagamba amugjamu oluseke ate omwana azadde nembeerawo era omwana wange era ng'omukyala oyo yali mu dduuka yakwata akagoye taata we okukamuwa omukyala n'akasalamu ne nazaala wange yali azze katupangulula akagoye tugende tuwa omwana
ng'ensawo agisazeemu ekituli bwekiti. Maama nanga nti tolumwambaza. Ne mugamba bya Katonda kamuleke ndumwambaze. Era lwe lugoye taata we yakomako mugulira nembeerawo mu buzibu obungi ennyo. So mama ye yali alowooza nti olugoye okubeera bwe lutyo batera okuba nga waliwo ekikyamu. Era nga kale era mu famire yaabwe nze gye nali mujje famire yaabwe yali mbi nga nze simanyi. Maama nangamba go amwegirayo n'omuleeta olaba byakukola. Ne tubeerawo nga sina kyakukola. Nembeerawo maama n'agenda ne tubeerawo ng'era tatuyamba. Era mbadde ngumye nga tannyamba. Kati ate ku luno ekyazze twali tuli mu ffumbiro n'akakaana akato kensembayo. Twali tuyingiza nva twagenda okulaba yekyakudde. Atandise okuba effumbiro netumubuuza ate kiki. Omwana ngamba maama tudduke taata alina ejjambiya. Ne tudduka. Ennyumba twaleka tetugigadde. Ne tudduka. N'atandika okutema ebintu bwe twadduka. N'atugoba n'ejjambiya ne twetooloola abannyimba ne tuyita eyo owookyaya. Mwana bwakuba endulu taata ayagala tusaddaaka bannange mutuyambe taata wuno ayagala tusaddaaka tetulina kye tumukoze. Bwe mugamba mwana wange towoggana nnyo oba abadde ki tetumanyi. Kati bwe twafuna olwo guno omulundi lwakomyewo obadde amaze ebbanga ki nga tomulaba? Badde amaze ebbanga nga okuva nazaala abaana abalongo abadde amaze emyaka gibadde giweze 6 nga mulaabulabyawo naye tayingira mu nyumba yange nti oba giyingiremu oba tuwe ekyokulya oba asulewo. Ng'era tumulaba nga tumutya. Kati awo n'atuddusa tadduka ne twekweka owantu. Twekweka owantu ne batugamba nti ekiri owaka buli kimu bakitemye. Atemye ennyumba y'embuzi. Kati ne tutadduka kuddayo. Kati ono omulenzi omukulu n'ajja ne mugamba mwana wange ekiri owaka banga twali tulunda ebisolo ng'aleese emmere yaazo. Ne mugamba togenda. N'agamba maama kangende ndabe taata akola ki. Ye yonna bangambye taata akuba ennyumba. Kati bwe yatuukayo ffe tetwaliyo ye yatuukayo n'agamba yamusanga atema. N'amugamba taata kino kyokola maama okutema atema ebintu bye. Kati oli kwe kumugwako ne batandika omukuba. Ne bamukuba. Omusajja munajja n'aliddakuka n'aŋŋamba jangu otaase omwana. Ne mugamba bali abasajja bali 3. Nze omukazi ŋŋendeyo ng'ate yankwatidde ejjambiya. Bwe ŋŋendayo baba bantema butemi. Saagendayo n'abaawo mukwano gwe bambi bwe yamulaba nga bamukuba n'amuyoola n'amuteeka mu mmotoka. Bwe yasuula mu mmotoka ne bamugoba. Bwe yasimbula emmotoka ne bamugoba okwagala omukuba. Bamutwala ku poliisi ne bagamba ffe temutuleetera mulambo guno mwana mwagala mutta mumutwale. Kati bwe mukomawo waka ddala okunoonyereza kwammwe kwalaga ki kwaleeta ki taata ono yava ku ki okubanga yonoona ebintu ebyo? Birabika byava ku mwana ono omuwala gwe yagamba mbu ffe twamubuzizza yali atuwaabidde. Ate omwana yali already amulina naye alabika yalina akalayini kayagala agobe akole ebyo. Nga ki? Kubanga kati nnyinza okugamba nti ekyo kye yeekwasa nti twakubye omwana n'agenda atuwaabire ku poliisi ekitintale. Okay, tukyagendera mu maaso n'emboozi ya maama ono omukyala Florence. Butabanguko maka ezo kugamba bintu bibeerayo naye ng'abantu abamu tetukola ki tetubimanyi. Kati wakunyumiza ebintu nga bino osigala onyanga ogamba nti omukyala yakwata n'awasiza omwami we omukyala. Naye kugamba mwami teyamatira oba bulungi ate nabeera nga misa mu mbeera bwetyo tategerekeka. Tugendako mukumulamu bwe tugenda kutandikirawo tova. Embeera tempisisa bulungi n'akato.